Yoyo mwana muwala Taylor oba mbuyite mukyala SB4 nga banne bamukulisaayo mu maternity leave gy'abadde alimu. Mujjuke nti Taylor yazaala abalongo era nga olunaku lw'ejjo it was her first appearance ku TV oluvannyuma lw'agenda maternity leave. Maternity leave bajwa abakyala nga bakamala okuzaala. Awo bambi banne babadde bali mukulisaayo ka leave. Kasuubira nti musize bulungi abalabe baffe n'abawuliriza ba NCK TV era nga temujjangako mwebale yonna gye mutuusa engalo mwebale kulekinga subscribinga n'okutapinga ku notification button. Tusiima nnyo era tusiimira ddala oyo Taylor ne ba workmates be. Mulimu Senga Nantume, mulimu ne ba presenters abalala ba producers abamu ndowooza temubalabanga ku TV nenga babeerayo mu background nga bakola. Yoyo Taylor bambi yasanyuse nnyo ka clip kesosobalaga mumulabye ng'akaaba munaye mukyala wa kyejo yibayi bambi she cries tears of joy wamusanyuse nnyo akaabawo omunyiza akaabawo. That is Taylor for you. Era nga yabadde musanyufu nnyo n'akola ne post n'agamba nti bane thank you so much my workmates. I never saw this coming. Mwebale kunjagala, mwebalire ddala. Navudde waka nga ngamba how am I going to work without my twins? Abaana bange abato ababiri ngenda kola ntya nga sibayina. Newe natuuse ku mulimu surprise n'engumiza. Nimanya nti nja kupambana I'll manage era nga bambi bamulaze omukwano ogw'ensusu. Jjukirako nti emabega kaawe emabega Taylor abadde alina issues ne bbaawe. Taylor yavaayo n'apostinga ebisongovu ku Valentine omwezi oguwedde n'ayogera bingi bingi ebyatuukawo nga netumanya nti SB4 alina omukyala gwe yali aganze UK ne after like 3 weeks munange Taylor avaayo neyeetonda n'afukamira n'agamba bbaawe amusonyiwe. Bbaawe n'amugamba nze nakusonyiwa dda even before nga tonnakikola. N'amugamba nti gwe wange era Taylor n'agamba ne bannange nalonda ekyapa mu mannya gange kubanga ye bambi SB4 teyazza muliro era talina kyeyanyega kwezo issues. Taylor ye n'agamba nti stress yejja nga wakazaala abaana yali emusumbuwa. N'agamba nti era talibiddira akyuse. N'agamba abantu nti ne bantu mmwe mumulowooza nti omwami waba akola n'abakyala abalala kitegeeza nti abeera abaganza. Oyo munaye n'adifeninga bbaawe n'amuyimbiramu n'amuweeweeta ne baddiŋŋana munnange era kati bakuza abalongo baabwe babiri munaye. Mmanye y'eŋŋombo egamba nti abalongo tebakulira wabweru wa nnyumba. Yes, Taylor ye yazzeeyo okufumbira Ssaalongo SB4. Mwoyo gaffe amalala olunaku olw'ejjo ndowooza mwakitegeddeko nti Facebook yabadde efunyemuko obuzibu nga logging into your account eraga session expired. Abamu ku ffe twabadde tulowooza nti oba baatuhaakinze tibannange kyo ekituuseewo nga teri muntu mu nsi yonna asobola ku accessinga Facebook. Kiri kyabadde kikambwe ffenna twagetinze worried. Ng'ologging in ne bakulogging out ate nga bakusaba password yo. Abamu ku ffe password zaffe tetuzijjukira. N'ogamba bannaye ate kyo ekituuse ku Facebook yange. Noddamu no refreshing essimu yo n'oteeka mu flight mode n'ogizzaako geraga session expired. Twakitegedde oluvannyuma nti bannange it was global. Kyatuuseewo ku buli omu alina Facebook mu ssimu ye regardless of the country they are in. Era post ezasoosewo nga buli omu agamba banaye mbadde ndowooza obusajja buhakinze, badde ndowooza bahakinze, badde ndowooza kino naye nga n'ekyo twasobodde okukiyitamu. Era Mark Zuckerberg yeebale kutuzzaako bannange kubanga life without social media nayo ebeera nkambwe mukko.
oyinza okwebuuza Antaylor ate kiki ekituuse ku face ye lwaki ayambadde gawuni munange bo batera okwekola obusolosolo they are like comedians ku show yaabwe eyo ku Spark TV temulowooza birala nti ate bannange bamukubye embaga n'afaanana bulala nedda ebyo babikola kusanyusa ba viewers baabwe mwebale kukininga